Enteekateeka z'okuzimba ekitebe ky'ekibiina ki NRM zaatandika okwogerwako mu mwaka gwa 2014 ng'ebiseera bino Amama Mbabazi ye yali ssaabawandiisi w'ekibiina kino. Ensimbi eziri eyo mu buwumbi 3 ze zaali zisuubirwa okukozesebwa okuzimba ekitebe kino era ab'omutima omugabi ne batandika okusonda ensimbi zino nga bwe bwatuukira mu Desemba wa 2014 ng'obuwumbi 7 bumaze okusondebwa era ne buteekebwa mu nsawo y'ekibiina kino enteekateeka z'okuzimba zitandike. Enteekateeka ez'enjawulo zaakolebwa mu kaweefube w'okusonda ensimbi z'okuzimba ekitebe era Amama Mbabazi yagenda okuva ku bwa ssaabawandiisi ng'obuwumbi 22 kw'obwo 3 obwali bwetaagibwa okuzimba ekitebe bumaze okusondebwa. Olwo n'asikizibwa Justin Kasule Lumumba. Kati oyinza okugamba nti okuva Amama Mbabazi we yaggyibwa ku bwa ssaabawandiisi enteekateeka z'okuzimba ekitebe zaagootaana. Kyokka bano baafunamu ekyekango ekibiina ekijja mu by'obufuzi kinuupu bwe kyazimba ekitebe kyakyo e Makerere Kavule nga bo abamaze emyaka 4 mu buyinza bakyetunulako. Kati olwaleero bw'abadde ayogerako eri bannakibiina ateekateekera NRM Richard Twodong atubuulidde ng'ekibiina bwe kimaliriza enteekateeka zonna okutandika okuzimba ekitebe kyakyo. We are getting towards the conclusion of signing the contracts and launching the construction of the party head office. Where we are is our property. We are no longer renting, and this is where we are going to build a party head office. Twodong agambye nti si baakukoma ku kuzimba kitebe kya kibiina ekikulu kyokka wabula baakuzimba ebitebe by'ekibiina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'omulimu guno gwo gwatandise dda. Part of the desire we have at the head office is to make sure we stop renting in the districts. We have already, within our limited means, constructed offices in other districts. Kati ono asabye bassentebe ba zi districts ez'enjawulo okufuba okulaba nga babeera baakalabalaba b'omulimu guno. You have also created for us some problems. You have been relocating offices from one landlord to another. Kindly rectify that with our offices. In some districts we have been paying wrong landlords. Agamba nti ababadde boogerera ekibiina nga bwe bamaze emyaka 4 mu buyinza nga tebalina kitebe beekubye kalyonso. Those who are thinking that NRM cannot build a structure, we were telling them that to us, the party is in the people. The party is not on the structure. Now that the people have spoken and they have the party at heart, the structure will come. And you will see the structure that will house the national head office of the National Resistance Movement Party. Okwogera bino abadde asisinkanye bannakibiina okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubalambika ku bigenda okugobererwa ku lunaku lw'okulayizibwa kw'omukulembeze omulonde era nga ye ssentebe w'ekibiina Yoweri Kaguta Museveni okw'okubaawo ku lw'okubiri lwa ssabbiiti ejja. Winnie Tesana Kayinja, Agafeyo ku Spark TV. Then they don't sing, they walk around